njagala okubuuza Latifu tubuulire kyewaleka Kawempe bakikuteere mu kaveera bakikuleetere. Lwaki teweematiza? Tulifuna ddi abasajja abakulu be twebuuzaako nga mweyisa munneeyisa etyo? Mmwe mwalibadde muyamba Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine president waffe okumuwabula n'okumulungamya, naye anakkiriza atya okuwabulwa kwo ng'oli munnanfuusi? Kyova olaba nsaasira nnyo president waffe Kyagulanyi Ssentamu, oli mu bulabe obw'ekika ekyawaggulu. Era ngenda nendaba abantu nga beebuuza Kyagulanyi yeebulunguluddwa, abantu nga Bamakolo, Bafuutu Soja abalala abamwetoolodde, Banuwa Mutwe, simanyi ba Edi Mutwe, Kireewo, simanyi ba Motive Kasagga. Mutuufu. Kuba mmwe abali mwesa gye mumukomezza alabyeyo. Musajja mukulu Latifu baakutte tiketi ne bagiwa Sserunjogi. Abaana abato Motive Kasagga yabadde yeesimbyewo Kawempe, Deni City nga yeesimbyewo Kawempe, be baawadde tiketi abaabawangudde, abaana baabayozaayozezza ne babagamba mutuwangudde ku lwa pate ne struggle ennene. Katugde mabega wammwe. Gwe ekyo lwaki kyakulobedde okwogera ku Sserunjogi? Teri muntu abuusabuusa Sserunjogi mu struggle eno ne mwemi yupi. Naye basajja mmwe obuteematiza bugenda baleetera ebizibu. Muli bannanfuusi. Lwaki mulowooza we mutali ebyobufuzi tebisobola kutambula ne mulungamya? Ffe abatabangako mu kifo kyonna kya bukulembeze obulamu bwaffe tebuliiwo, ffe tusembayo okuba obubi nti tetulina na kyakuliisa abantu. Ki ky'otaafuna mu paalamenti ky'onoonya? Bannaye Allah asaasire omusajja Kyanjo Hussein yali musajja nnyo. Oli ajagamba Makolo oyinza okuwagira aba independent oba abalala, naye ku seniority ya Latifu gy'oliko tosaana kuddamu kwesimbawo independent. Weesimbawo kusegirinya ne bakuba akalulu. Ne ku mulundi guno nkukakasa Sserunjogi inshallah agenda kukuba akalulu. Obunnanfuusi bukuggwemu. Ate n'okola ekikola n'osinziira mu kibuga ekitukuvu gy'olangirira ebitakwatagana. Latifu mwagala ki? Bannaye lwaki temumatira? Bw'oba sente wazikozesa bubize wafuna mu paalamenti, genda okole ebirala. Oyina essomero lyo litambula bulungi, oyina bizinensi zo. This is not personal. Naye mutukwase ennaku. Abaali badde ekyokulabirako. Buno bunnanfuusi, lwaki mbuyita bunnanfuusi? Yabuuka mu go forward nga yasooka kulowooza nti go forward egenda kukwatayo esinge. Latifu, I'm telling you this. Komya obunnanfuusi mu by'obufuzi. Kye wakulemberako kimala. Abantu b'e Kawempe baakuwa kye baakuwa. Omuganda agamba tunga koze waavubye. Abalunnyanja olwo olugero mulukola ki? Tunga koze waavubye ng'ennyanja tennatabanguka. Latifu, abaana abato ne bakusinga. Lwaki toyina nsonyi? Oli musajja munnaddiini. N'ebintu oba obitegeera otya? Tukwaniriza ku bwa independent bwo nga bw'ojja bulijjo. Ojja kuwulira akaliro, ojja kukitegeera ky'obunnanfuusi si bulungi. Mwenna abaawangudde mbasaba ekintu kimu, mukendeeza amalala. Mummwe mbamanya abalina amalala. Era ngenda baatula kuba ffe twagala buwanguzi. Amalala mugakendeeze mukole n'abantu bonna. Because you need people. Especially Kampala Central tujeetaaga. Mwami Kataabu. Kola ky'olina okukola ekituufu. Mbaagaliza olunaku olulungi nga baakamala okulangirira tiketi. Mwami Latifu Ssebaggala yakoze statement etali nnungi eri ekibiina. Yagambye nti ngenda kulabikira ku ballot amaanyi g'abantu gasalewo, so si eri amaanyi
basekinoomu gye gayina amaanyi. Yagambye people power will always prevail over the people with power. Amaanyi g'abantu kagasalewo okusinga abantu abayina obuyinza. Mwami Latifu, wasaba okujjamu NUP weesimbewo ng'okimanyi nti amaanyi g'abantu abo b'ogamba be bayina amaanyi be bagalina. Wali okimayo ki obunnanfuusi obukujjudde? Mwami Latifu Ssebaggala, mu 2016 wali mu kampu ya Honorable Amama Mbabazi ya Go Forward. Bwe walaba laale gaggadde mu bunnanfuusi bwo eyakubwa ennakivubo eya Dr. Kizza Besigye, bwe nsabira Allah asaasira ave mu kkomera, wabuuka mu kampu ya Mbabazi n'obuukira kampu ya Besigye. Kyenkumanyiko toyina nsonyi mu bintu byo ng'obikola. Ekyo kyo kintu nsonyi Allah yakikumma, ate nga kimu ku bitendo by'omuntu omusiraamu ajjudde omutuukirivu. Bino si bya ddiini wabula mpa kyakulabirako. Omuntu atayina nsonyi aba waabula bennya eri eggwanga. Yali mu kampu ya Mama Mbabazi n'agibuukamu, n'abuuka n'agwa mu ya Dr. Besigye. Mu 2021 bakwasa Sseggirinya tiketi ya NUP ng'ono yennyini yali mu kalulu. Sseggirinya n'amuwangula n'agenda era n'akola ekintu kye kimu ne yeesimbawo independent. Era bwe yabadde ajja mu kibiina ku luno okusaba tiketi, yasoose kwetonda, yafunye tiketi mpya. Yamala mu Parliament ebisanja 4. Njagala okubuuza Latifu, tubuulire kye waleka e Kawempe bakikuteere mu kaveera bakikuleetere. Lwaki teweematiza? Tulifuna ddi abasajja abakulu be twebuuzaako nga mweyisa munneeyisa etyo? Mmwe mwalibadde muyamba Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine president waffe okumuwabula n'okumulungamya, naye anakkiriza atya okuwabulwako ng'oli munnanfuusi? Kyova olaba nsaasira nnyo president waffe Kyagulanyi Ssentamu. Oli mu bulabe obw'ekika ekya waggulu. Era ngenda nendaba abantu nga beebuuza, Kyagulanyi yeebulunguluddwa, abantu nga Bamakolo, Bafuutu Soja abalala abamwetoolodde, Banuwa Mutwe, simanyi ba Edi Mutwe, Kireewo, simanyi ba Motive Kasagga. Mutuufu. Kuba mmwe abali mwesa gye mumukomezza alabyeyo. Musajja mukulu Latifu baakutte tiketi ne bagiwa Sserunjogi. Abaana abato Motive Kasagga yabadde yeesimbyewo Kawempe, Deni City nga yeesimbyewo Kawempe. Be baawadde tiketi abaabawangudde, abaana baabayozaayozezza ne babagamba mutuwangudde ku lwa pate ne struggle ennene. Katugde mabega wammwe. Gwe ekyo lwaki kyakulobedde okwogera ku Sserunjogi? Teri muntu abuusabuusa Sserunjogi mu struggle eno ne mu NUP. Naye basajja mmwe obuteematiza bugenda baleetera ebizibu.